Hey, man. Hey, banange omuntu lwaki obeera onvuma full figure lwaki obeera onvuma mwami wange yakubye ddamu ebya full figure webukeeredde nkya ya leero ng'ennaku z'omwezi 31 Augusito omwaka 2025 nga bibi nesse kubeera obubi yenna omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakanguubi gwoyinza okuyita full figure ono nga presidential advisor era nga mukyala omuwagizi w'ekibiina ki NRM Nakinku webukeeredde nga waliwo akatambi akali mu kutambula ku mikutu emigattabantu akatambi ak'omukyala amanyiddwa nga full figure wabula nga akatambi kano ebikalimu si birungi n'akamu kati simanyi oba tutandikirewa tutandikire katambi tutandikire ku byamukoleddwako mu katambi oba tutandike n'abo abaamukozeeko bye baamukozeeko mu katambi kano lweza tugende nga vidiyo bwetandika vidiyo eno abaagikutte batandikira mu mmotoka nga full figure tannaba kubanga alumbaganwa era balinga ababadde bamwekwekeredde oba abalina we baamulindidde aveeyo basobole okuba nti batuukiriza ekyo ekyabadde kibaleese omuntu akwata akatambi kano okusinziira ku vidiyo mukazi wa Gayi ali mu kukuba full figure era nga mu mmotoka vidiyo etandikira mu mmotoka nga tewali kintu na kimu kyabaddewo then Bagayi bano ne bava mu mmotoka ne bagenda ne balumba full figure we yabadde ali ne batandika okumupika agakonde wamu n'okumukuba tteke ziri ze bayita zitakisi ne makisado waliwo kyemugattako awo ekirala olaba mu mmotoka awo mwe bava then ne batandika okuba nti bakuba full figure ebikonde mu face Gayi ono yabadde atambudde ng'aviiridde full figure naye naawula nga tekimaze nadda n'amukuba tteke today akatambi we katandikira nkugambye vidiyo eno ekwatibwa kuva mu mmotoka nga bw'olaba nti badde balinze full figure waaviirayo era ogiraba vidiyo eviira ddala mmotoka ne basembera Gayi wa black eyasoose okuba nga akoona ku full figure kati ono yabadde n'obusungu bungi Gayi ono owa NRM yabadde n'akakofiira ke nadda n'amwongera tteke so tugeragera mu detail kuzimu ku nsonga na biki ebyabaddewo mu vidiyo eno amaloboozi agawulirwamu wano mu mmotoka etandika tekuli ddoboozi kati omuntu yabadde akwata vidiyo obwedda yapika abakuba full figure era asuubira okuba nti mukyala w'ono Gayi eyakubye full figure Gayi obwedda akuba full figure ng'amugamba kikyonvuma kiki ekikunvumya full figure ng'eno bwawumiza full figure nesse kuwumiza yenna leka nkulage Gayi ono oba face osobola ogitegera oyo ye Gayi eyakubye full figure yabadde ayambadde enkofiira eya NRM Gayi mu kukuba full figure omukyala ate naye yabuuzizza full figure nti lwaki obeera onvuma full figure ngeno Gayi bwakuba full figure kati full figure mu kubanga ddamu yabuuzizza nti nkuvumyeko ekitegeeza nti full figure yabadde amanyi nti okuvuma okubaddewo mu kaseera ako kwe kuli mu kumukubya mukazi wattu omukazi ono yabadde akwata akatambi nga bakuba full figure yayongedde okukkaatiriza n'agamba full figure nti mwami wange yakubye ddamu omuvume
ekitegeeza nti bano okujja okuba nga bakuba full figure ensonga eyabadde baleese yabadde yakuwoolera ku ngeri full figure gyazze abayisaamu n'okubeera nti abavuma entakera okusinziira ku bo nga bwe boogera. Wabula ekibuuzo, osobola okubyamu akatambi n'oddamu ko emabega weetegereze bantu ki full figure bazaavuma nga bwe kyogerebwa, naani ayinza okubeera nti ye yakubye full figure y'omukyala ne bbaawe? Nga bamaze okukuba full figure, omuntu eyasoose okutambuza akatambi nga bakuba full figure ne ssekukuba yenna ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Norbert Events. Norbert Events ye yasharinze vidiyo y'okukubwa kwa full figure. Ayinza okuba nti si ye yasoose, wabula Norbert Events y'omu ku bantu abalina following era abagobererwa mu ggwanga lino eyasoose okusharinga akatambi nga bakuba full figure. Norbert Events bw'asharinga akatambi kano yawandiiseko ebigambo ebigamba nti full figure bamukubye ebimwa. Norbert Events bw'asharinga ateekako obubaka obwewaana oba obusanyuka n'okujaganya ku nkuba full figure gye yakubiddwamu. Yagambye nti full figure bamukubye ebimwa n'ateekayo. Ono ye gayi eyakubye full figure ne ssekukuba yenna. Teke, bikonde, nsambagere. Kati okukuba kwa full figure kwabaddewo kutya era wa munnamawulire omukukuutivu full figure ate ngono presidential advisor wenjogerera bino ali mu ddwaliro okusinziira kuba li okumpi. Bagamba nti full figure ali mu kubeera nga ajjanjabibwa olw'ebisago ebyamutuusiddwako abantu abatannategeerekeka. Dho obutambi weebuli bw'obanga feesi osobola ogimanya gwe osobola okugimanya n'ogamba nti ono yandibanga yabadde awuttula full figure. Okusinziira ku report, full figure yalumbiddwa wali ku premises za NRM Secretariat era nga yabadde agenzeeyo kubaako emirimu gyakwasaganya. Abasajja babiri ne bamulumbagana. Bano babadde mu motoka ya black mwe basoose wali nga bwenkulaze ne batandika okuba nti bamukuba okakana nga bamulekedde ebisago. Bamulekedde obuvune obw'amaanyi ddala. Era ensonga eyakubiza full figure aboogedde bo boogedde era abamukubye bagamba nti abadde abavuma, wabula ensonga entuufu saidi zombi tewali yayogedde butuufu bwakyo nti ensonga yeene ebadde emukubya yennyini oba nti ono yamuvuma kino na kiri. Full figure wali ebintu si birungi n'akamu. Obulumi okunyiga ebiwundu ate era wamu n'ebisago byafunye kukyagenda maaso. Kati gayi gwolaba ku screen gye buvuddeko ye gayi eyasembyeyo okwambalagana ne full figure nga kuno okukuba full figure okumukubiddwa leero tekunnabaawo. Jasono njagadde kumubajjukiza bujjukiza wiiki nga 2-3 emabega mwana mulenzi amanyiddwa nga Lili bodyguard wa Catherine Kusaasira yavaawo bubi nnyo ne full figure era katono gayo ono akube full figure ne ssekukuba yenna. Okumanya ebintu byali serious, full figure yakwata gayo ono Lili n'amutwala kipayopayo paka mu kkomera oba mu kaduukulu ka poliisi. Era kino kyaleetera Catherine Kusaasira okusituka yonna gye yali ali ajje alabe engeri gy'asobola okuteesaamu ne full figure basobole okuta bawunsa wa Catherine Kusaasira amanyiddwa nga Lili eyali agambibwa okuba nti naye yali akubye full figure oba okumuswaza n'okumuyisaamu amaaso. Full figure ne Lili bo baatuuka ku nzikiriziganya era ne bagenda mu ndagaano ya tontabaala siri kutabaala. Kati nakati kikyebuuzibwa nti
liri yaterera ne full figure era baavaayo ne beewa ne haaga. Bantu ki bano abaakubye full figure ne bamuleka mu kkubiro? Baani bano abaawuttudde full figure ne sekuwuttula yenna kyavudde ku ki? That is still a big question. Kati bw'okebera full figure nga omumanyi nti mukyala mwogezi era nga muntu ateerya ntama. Nkebeddeko ku mikutu gye emigatta bantu okuli ogwa Facebook okulaga oba full figure alina kyayogera ku kkubwa kwe. Full figure yasemba okuteekayo post ku Facebook ye ennaku 10 emabega ku nsonga za haamu wamu ne Lord Mayor Elias Lukwago. Era Akatambi ke yasemba oteekayo kaali kakuba nti haamu yali atandise okusibako omwala n'okubeera nti yali atandise emirimu ennaku 10. Kati ate full figure wookebera ku mukutu gwe ogwa X oba giyite Twitter, full figure yataddeyo ekiwandiiko essaawa 10 emabega wabula ekiwandiiko kino tekikwata kukubwa kwe. Kiwandiiko ekikwata ku omukulu Alhaji Hassan Basajja Balaba okuwangula ekifo ky'obwa chairman bwa NRM Entrepreneurs League. Full figure tannayogera ku nsonga zakuba nti yakubiddwa era n'abamukubye tannaboogerako. Kati ate wano wekirina okutiisiza abamukubye nti bamumanyi ayogera, kati lwaki tali mu kwogera? In fact doza banatera mugamba full figure, why are you keeping quiet yet we beat you, we bet you, we beaten you. Full figure tannanyiga kigambo asirise bwekya. Kati wawajjukira bulungi liri eyakuba full figure yavaawo nga ye musanyufu wabula gye byagira tugenda okulaba nga ate liri wamu ne Catherine kusaasira boss wamu n'amukuuma ng'ate be bali mu kusaba full figure ebintu bino bireme kuwanvuwa. Kati abaakubye full figure simanyi oba ate gye basula baasuzeeyo leero. Ekyo nakyo kiri awo kubanga balabika ate bamanyiganye, kubanga omuntu tosobola vuma muntu gw'otamanyi. Kati full figure abamugwe badde bamugamba obadde otuvuma, omukyala n'omwami nga bagamba nti full figure abadde abavuma. Ekigeeza bakola ki? Abadde ng'avuma bakola ki? Kale kansooke nkulage vidiyo eno ey'ebimu ku byabadde ekkololo. Full figure oyo yennyini nga mukambwemu naddala ku nsonga z'okubawa ssente. Ngamba ekkololo mu kulonda kwa omukyala Anet Among wamu n'omukyala Kadaaga. Full figure wano we yakakasiriza nti bo ng'aba NRM badelegates n'abawagizi nga bwe bazze bonna babadde basuubirwa okusasulwa ssente oba okuweebwa ssente, era nti teri muntu yazze mu kalulu kano ataaweereddwa ssente. Bigambo byabadde bya full figure. Soko muwulirize wano nkomewo wali tusibule. Bano bekwasa sente fenna abali wano twagala sente twagala sente mulayi nayo omusajja ayina sente omusajja wa ayina sente ne mumwana naye twagala fe tusinga kwagala sente waliwo omulonzi ali wano tanafuna ku sente wadde w'ekibiina ki wadde alonda buvubuka ne muzeeyi yagabye sente mu pulanga ezo z'alina okubeera wano oyogera biki naawe naffe abakosinga tulina sente twagala sente. Mama agenda kumpa ku sente yafunye sente. Mama yafunye sente agenda kumpa agenda tukkiriziganya bweno nsonga. Ono mukaka agenda kunjeza. Mukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi yali nayagaddeko n'okwesimbawo ku bw'omubaka omukyalo wa Kampala. Ekifo ekyo Shamim Malende kyalimu. One time yali asaba ku kaadi n'agamba bannange NRM oba mumpe bano basajja mbasobola. Full figure
bamukubye ne sekukuba yenna. Era wotwogerera kati mukazi wattu ali mu kunyiga face wamu n'obukosefu obw'enjawulo bwe yafunye mu lubuto ne mu bitundu ebirala. Kubaggayo ono eyalumbaganye full figure bwe yatandise omukuba yabadde nga ate akuba musajja munne nga tasaasiramu kwezi yamufukutudde agakonde ku mutwe teyakomyawo n'amukuba tteke buli waasanze nga full figure mukazi wattu yeewombesaga bannange sinabavumako lwaki. Kambategeeze kuba naffe aba Honey Bites kye bakola okimanyi kyakuba nti bakolera ebyokulya nga daddies n'ebyokulya ebirala byonna abaana bye batwala ku ssomero ng'ate bisobola okuwangaala. Sobola okwogera ku donuts, sobola okwogera ku cupcakes. Daddies nze kugambye emigaati ate bw'obanga oyagalayo ku pizza osobola okubanga okola odayo ku 0709388508. Mukadde kamu kutegeeza ku bannaffe aba Alsan Painters yeje basezi ba langi. Olina ekizimbe kyo wakamalizo kizimba tonnategeera ogenda kusigako langi ki. Consultation ebyo byonna bakubireko obukubizi. Bajja kujja bakuwe advice ku langi gw'osiiga bakubuulye n'ensonga lwaki oyo gwe bakulondedde ate naawe bw'oba oyina gw'oyagalira muteeseganye ku 0705 Alson Painters uje bajja kusigira kalangi mu bitiibwa ebitokomoka. Mukwano gwange abasiddi omusunsuzi yenzaaliwo okuweereza obitiibwa ebitokomoka. Jagala okutegeeza nti bw'oba tosubscribinganga ku mukutu guno ekyo kikole tukijje mu ddiiro. Bw'obanga tobadde tokimanyi nti olina okulikinga video ezaagaliwo ekyo kikole kiveewo. Bw'obanga obadde tokimanyi nti olina okukomentinga ku video zaagaliwo kola ekyo kati. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya. Thank you.